bimanyi tosobola kukola federation nga toyina bibiina bya federatinga naawe tate tosobola kukola kibiina n'ogamba kino kyaba hits abakubye hit bebakola bambi tebabimanyi sente za Salim Saleh zikyabatabudde emitwe nene ezo sente nazo jja kutuuka ekiseera nazo zikole ki ziggwe naye ekirungi kya bino kye tukola kaakati tuli mu mateeka agafugwa eggwanga temuyingidde otala okulwanagana nabo bo balina ekyaba superstar temu abambaga temukyaliko anti superstar is a temporary thing kintu kiri temporary si kintu kyogamba nti tulina ekibiina kyaba superstars nti star yakubye kisinziira bw'omulaba kubanga kati goyinza okubeera nga gugolabanga star ng'ate nga nze simulabanga star. Is a chameleon a superstar? A chameleon is a big star in this country. Ate Kabako munaye star kubanga ayina abamuwagira. And Lipazo? Naye ayina abamuwagira. Buli ayina abamuwagira abeera superstar. Kisinziira obwa star bw'oyagala okubutwala. Obubaka bw'empa chameleon n'ekibiina kye twakakola tubaagala nnyo, muli b'amaanyi nnyo, muli ba star baffe, muli banene ekituufu, muli banene naye obunene bwammwe ne ego yammwe mugisibeeko wabbali mujje tubeere mu kino musician union eno musician association tugitwale mu maaso okubeera bw'obufuna exposure y'ekissiru gy'ofuna nga weeyambudde n'okola sex nga abantu bakulaba balowooza nti likes muzeeyongera oba obusiru mu bayimbi bubabeeredde ki ani agambye nti we bakulaba likes zeeyongera ani yakikugambye abantu tebatwagalako mabina tebatwagalako maaso baagala kintu kimu kyokka baagala ekintu kimu music omulungi abasanyusa that is it naye gwe bona okubawo obubiina bw'emirundi 4,000 okuba obwereere bwo ng'oli bwereere olowooza nti ojja kubeera w'amaanyi ebyo bikulimba bajja kulaba ebitundu by'ebyekyama era bakulekaawo bakusekerere kati naye kyanabatanzi tiyabaddeyo akavidiyo kabadde ka buntu mulala bakateekako nabatanzi ate John Black ate babikoze ne batamusobola mwetondera naye nekyo nakyo kibi okutattana egundi ly'omuntu alina okwegendereza si muyimbi nnyo bw'anaakola ebintu ebyo ng'eyabikoze awo gy'ogenze tulowooza nti abantu bajja kubeeranga ku byekisiru byebyo byokola byakisiru ebyo very stupid lwaki abikola olwedde olina erinnya lyo gwe John Black abantu bagumiikiriza ekiroboozi ky'ekifu ebintu byebivundu byokola ne bakukkiriza obeerewo ne bakwagala ate kati lwaki okola biri okuttattana erinnya lyo kino kirekawa industry nga mumbadde emyaka gyonna temulabanga ku video nanti ensonga lwaki ina okubeera kuba kati abo abakolakola ebyo wetubiti balina okuba disciplininga bakususpendinga n'olema okuyimba okumala emyezi 4 nga toyimba nga tewali bbaala yonna nga ebbaala yonna ekukwata oba abantu wona wopafomingira bakuwadde suspe kubanga abantu abalala balina okuyiga nti eno music industry si yabawemu si abantu bakimansulo nti bamwagala ebimansulo mugende mu mazisawuna mugende gwa naye muno music industry si yabimansulo ekintu kye tulina okukola tulina okugamba abamusician ne babeera ne discipline teriyo kintu kye mujja kukola kibeere ky'amaanyi nga tekiri mu discipline. Okay. Ndowooza era ng'omukulu kyayogedde discipline is king whatever you're doing. Abantu abasinga okubeera n'empisa